This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi hapo ana bora babaddi abachala wale somo yamba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge oya bawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, wabi? Ate wali buzibu wabi. Naye abantu leero balidde byennyanja, si bya byennyanja. Wabivaako. Ndya bisiike bino ebya beach. Bino eby'omu mazzi tolya. Ebibisi? Ebibisi sibirya. Bimpunyira bubi. Ate gundi emputa. N'enkoko ya supu nayo sigyemputa nayo sigirya. Ate obukolongo. Obugyako nga nsiike. Ate obukolongo. Obukolongo bwe buli bw'ate? Bulya bwe butono bwe buti. Abo sibulya nabo. Naye bwe buli season ante bujja tobulyangako. Waliwo obwennyanja obutini bwe nalyako mu Elevo S1, S5 ne S6 naye nga babusiika bubeera butini era nga wano bwe bati bwewa obukolongo ndowooza bwebu buba n'ekitwe ekigumu buli tebwalina kitwe kigumu ekitwe ekyo obanga obukolongo bwe bulabika empuuta zifa anti empuuta zaagala ziri obukolongo ate ekitwe kigumu olukamira efa bufi. Okay. Kale, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Olunaku olwaleero ndine Jenkins Mukasa hot lubala like pepper, never play with fire cause fire burn butereevu. Jenkins wadde oludde okujja ku Kasuku Live. Anti luli twali tugenda okukola n'enkulinda ku Lukindo. Luli lutalina okukola ne Shaka ne Elijah Kitaka.
obudde bukyambuze bannange ne mutalabika naye kandabe I'm going to free up space tugenda kujjayo ndowooza mu May Shaka singa omufuna atubule copyright ekyagirowoozaako wabula alina insights nyingi ku bintu ebyo anti kati Shaka yalina ekintu kyakola ate jjukira ye tayagala kwogera ku bintu nga bikyayokya tayagala mufuna bubi okitegeera tayagala kukyayibwa bantu si tayagala kukyayibwa bantu naye anti kati olwa Jenkins waliwo time gy'otuukamu nga kati olaba kati abasajja ngabo bashaka waliwo oluusi ndowooza atula nsi nalaba omuntu amumanyiira nga tokyagala kwegoba n'abantu okitegeera kubanga Shaka agenda kubuulira ekintu nga ge mazima naye problem because emotions zo ziri waggulu at the moment kiringa gamba mukazi gwe bakwanye walala ng'anoba n'omugamba nti togenda tasobola kuwuliriza naye obanga byeyogera byonna biki we wayitawo emyezi 6 nga bye wamugamba byonna bimaze omutuukako najjukira so waŋŋamba so kale baŋŋamba kati abantu bafe abasinga kati saawa eno ebintu bye biba bikyayokya bw'ovayo n'oyogera amazima oba ogenda kwegoba nabo kyobola gwe ebintu bya mirembe gundi beddings n'ensambya bed ensambya yani nsambya furniture n'emirembe beddings gwawo tosaayo kikyo kubera tebajja kitwala ate ne bandibadde bakitwala kati problem gye nnina I don't have any interest in that matter nsambya simumanyi mirembe simumanyi sibitegeera bulungi and I believe they are just a young boy and a girl who came together started the combo waliwo yadda nnyumiza batandika ba mukwano nti batandika ba mukwano kati omulenzi akola furniture omuwala naye atunda ebibye kati ono omuwala arekomendinga ono amuga nti abe tuba tugenda wano tugende bino ekibyo kati ne bagwa mu laavu kati olina ŋŋamba ate omulenzi yagamba omuwala nti bano bojjako eno mu kibuga ate be tugenda e Nairobi tulabe nabo gye bagula bagenda otuukayo ng'ate ebbeeyi y'abano nnene nnyo ku y'abali omukazi n'atandika okweguliranga eri kati ate awo we bava ono n'agamba bagende e China oli kazini wange Shadu omumanyi gwe twali nayo muva Bulaaya mukwano gw'omuwala bemanyi n'omuwala kati yadde abinnyumizaawo mbadde manyi yaguza owagundi wa furniture Landa nedda kati ebintu byabe gye bivudde kati omuwala ye kiringa okulaba omuntu ng'ono mwine ebbaala gw'otunda mwenge oli atunda mmere otegedde kati ow'emmere because yo bagirya ebeera egenda ttambula mangu okusinga ono atunda omwenge oba okitegeera kati okusinziira ku oli kazini wange we yadda nnyonnyola ono omuwala yabeerangamu ne zino disposable income ekyo nange kyenawuliddeko kati omuwala ng'ate ye omuwala ayina omulenzi omuwala yalina disposable income mbu kati bino bedikava kiba bigula nate furniture tebamugula ku rate y'emu so kati ndowooza we beesikira ku mukono buli omu n'asika munne ku mukono naye nagenza obbiraba Mukasa nga bireka birimu saaya ndyako nja kulya naye abantu bamanyi okunyiga nga tulya nja kulya nga nvuddeyo wano olugira nti agirumye uyo agigayizza oba banyiige bamanyi enjala etuliko naye mbalina uyo agigayizza abasinga bali bweru wa ggwanga sendi bamugana okuddamu okulya ebintu ku seeti be bamanyi atayagala biraba abireke tetugenda kubeerawo ku bantu nawo tufuga bwe batyo gomanyi nti okuva ku majja naakalya kati oyinza n'okufiira nakola interview 3 ate olina alusa sirina alusa duli kamera bali bataddeyo ati endoscope baye tebalamabwa anti kamera ye yaŋŋamba nti sirina alusa nibaga waliyo ki what was the disorder gad mandigadi gastric smile reflux disorder oidegede so kati tudde wali kati bano baana bato okitegedde what I think the woman fell out of love yakowa that one we can't rule it out I have a strong feeling emirundi gyonna gye ndabye abakazi nga beeyisanga oyo omuwala bwe yeeyisa babeera ba fallings out of love and the moment a woman falls out of love by'osobola omugamba bitini
Okitegedde. Aba yeta when a woman is fed up. When a woman is fed There's up. nothing you can do about So it. for whatever reasons zinadde happen nalabye omulenzi ng'agamba ensonga zaabwe bazibalekere. Okitegedde. Meaning omulenzi ye yagambye akyayagala omuwala. Era n'agobamu no but you see the thing is this. Ye omulenzi abeera agabye soft landing. Nti ye akyayagala mukazi we. Era there is space okukola ki? Now it is only prudent kati nze nalabye side y'omuwala ng'ekumya omuliro. Okitegedde? Kuba olaba Mukasa kati ebbanga lye tubadde mu mawulire. Benkyankalana naawe. Era mbeera mmanyi gy'opise nange gye mpise. Tekisobola kubeera out of the blue. Okitegedde? Kati problem yokka gye nafunye nti blame mu kusooka yali nnyo ku mulenzi. Simanyi adde akuba omuwala nabiwulidde. Yamukuba oluseke simanyi akola biki. Ebyo byonna. Kati ate nagenza olaba omuwala ndowooza omulenzi be yafulumya statement ye yankyayagala mukazi wange. Omwana n'agonda. Kati abantu n'abakwata soft sport. Onfuna. Kati ate omuwala ye n'ayongeramu bwongezi muliro. Abawujja side ye. Tayogera. Naye okitegedde. Kati awokawuka we najja obuzibu. Omuwala ye yandibadde kuba omuwala yaweereza omuvubuka divorce letters. Kati ye yandibadde asirika. Kati bw'otandika olaba awolereza Jenkins ng'aggyeyo bwino wammwe. Most definitely Jenkins yabeera amukoze ki? Kati ba jobless bo bagwawa. Ba mirembe. Kuba kuba ekiriwo story gye nalaba. Baagendako ne ku dduuka lya Nsambya. Kati oba allegations zaavaawa mbu bano baasaba ssente miliyoni 5 bamuwolereze. Bano ne bakwata akaliro. Ne basala eddiiro ne badde eri. PR omumanyi. Ne basala eddiiro ne badde eri. So nendo za babyesotingire bonga bo. Babijemu abawujja bunyama. Omulenzi namugambye ku live. Alina okukkiriza nti omukazi yamukooye. Oba ayagala batayagala. Owaddeko ku live? Gye nakola ku Monday. Yawane. Ku Sunday ekiro nalaba live ye. Ku Sunday ekiro nalaba live y'omulenzi. Ng'oli mukwano gwo Gloria. Ye yasoma amawulire. Gloria wa Fun Factory. K'ebirungi. Be ambassador. Awana anywa omwenge baba. Agwewanira namu. Mutyabo oyo mukwate. Aba ajje wano. Ye yasoma amawulire. Aga break up public notice. Namulaba. No baawukanye. Yakolerawo video mangwawo. As usual, Abannayuganda ne bakwata messenger. Bamukube. Ekifuta nannyini message. So ne bajja kuba bulungi katubasabire bafune middle ground bakwata oba beeti teri mbeera ya lubeerera. Nze kyokka kye nadde ngamba omuwala agambe ku baana bamukolera PR. Naye bagamba simanyi omusajja yali asiyaga omuwala simanyi biki. Nze kinyiiza ku ebyo ebintu byonna okimanyi. Waliyo abawala ababonaabona genuinely. Okitegedde? Yes. Nagamba abantu wano ku musango gwa Haji Mwizera nti bwe baamuwa bail ng'alina allegations z'aba rape oba defilement, I don't remember so well. Ne mbagamba there is a precedence that has been set. Nti kati kitegeeza nti bagenda kuzza emisango egyo babawe bail. Twali tuli awo oli omugagga yani Don Nasa. Didn't they give him bail? Yes. Musango kati bagoba n'okugoba. I think DPP yaguluzingamu interest. Kati problem ebeerawo nti ebintu abantu bafe abasinga bye bakola bo babeera beerowoozezzaako leero. Tebalaba nki ekinaddirira. Webale. Kati wajja kubeerayo, I don't know ba oli abadde amusiyaga oba atamusiyaga. Because now those are things that I had to prove. Y'omuwala yaloopa? Anti byebyekunyonnyola. Kati problem ebeerawo mu ebyo ebintu. Waliwo ebintu ebimu Mukasa bye tutalina kufuula lose talk. Bwe bifuuka lose talk bitandika defeatinga mind z'abantu abasinga. Abantu ne batandika okirebolinga nti awaayiriza. Yes. Kati olaba Nsambya bana abukakkaguwa kano because kati byayogeddwa byawedde.
wagenda beerayo omuwala omulala genuine gwe bituuseeko baloze nti balifaalinga eno ne luli baabireeta kati ekyo kyakulwanisa ky'abakazi nfuna so ng'ate oluusi kiba kituufu okitegedde so kati nze awe nina obuzibu bwokka pozi ne bye nalabye nga bayingizamu muganda we maama we abatalinako akwate okitegeera entalo zino oluusi be zijja towards us obeera oyagala olutalo ne lukusigalako olutalo lutandika oyingira ku muzaddewo kati ate it is no longer about kiba tekikyakosa kasuku gw'oliko ogenda kukosezaamu bbuula kuba okuba maama we okosezeemu steera kuba okuba maama we okosezeemu niko okuba maama we okosezeemu jaki okuba maama we okosezeemu magi okosezeemu mugulu kitegeera kati bano bo tebajja tegeera gye kyatandikira nti zino ntalo zaffe bagenda nyiigira Isaaka maama waabwe ayinza n'olwala byalwadde kwegamba bibeera bingi the family gets so oba otegeera kyeggamba so nga ate ensonga ebadde ku bantu bameka babiri bali bo baawukane bwawukanye babeere byabwe nze bwe ndaba naye nze no nali ndabyeko abaawukana ne baddiŋŋana abantu baddiŋŋana ekirima enguudo kyakwata wansi ekyoma ekirima enguudo kyagenda wala so but those are just simple stories bibaawo ebibeerawo nnyo ku bantu naye lwakuba nti kati enewe TikTok now is the latest medium yeetuwa ne baserebu abapya nalabye ne Balamu naye kati akolera ku TikTok naye akolera ku TikTok naye Balamu yagolidde musajja wange piki musajja gundi ani publicity era yaŋŋambye nnoonye piki empya mubuulire ssente aziweereze ngulire spayiro tenywa amafuta oli yagiganye tayagala y'amasanyalaze agala teekamu ku oyiro yaŋŋambye boxer oba TVS agenda mundeeba wali ku big ways weziri awo waliwo ne waneeka moja naye simanyi ze batunda just kola ku research buuza ku bafadulu bamanyi ku bintu ebyo be balina experience mu which is the best offer biki ebyo naye nange njagala kugulayo piki ugikozese nvugengako nga bwe manzi gy'okulaba nvuga eyo ku bukadde bwaffe obutaano obulamu tobuzanyisa obumbi obutaano tobuteeka ku piki bwe kubira ku bypass nga wakati abadde agenda okufuna obutaano ate gavumenti eno nzibu lwofa lwe babuleeta tulina protecting the gains sente za buloga zizze ate awo wakirigula kagaali nga lwasibisali nawulidde agenda vuga paka Jinja naye avugayo bulijjo ayagala ku fundraising for amputees paka Jinja ng'ayitawa simanyi lutu gye bakozesa bajje bakozesa yeeno kuba babaze 80 kilometers nendo zira ziba wano ku main nanti bwe batuuka erugazi ne bayingira ate mbikajjo ne bayitira nozaali obukubo obulala nga baba mbikajjo era bayita mukono ndowooza matema naye ndowooza kati fitness gy'alina fitness oba agikozesa ki kati ayinza oba agirina naye agikozesa ki too much of anything is bad oyinza okuba fit omanyi nti mukasa ebintu byonna byonna ebiriko exercise tayagala byogerako kati awutandisa oleeta ensongasonga naye nze nabawa exercise esinga amaanyi aerobics wano okola biceps omukono tolaba oba okozireko wano wokka ereeta cupa ku cupa entire body ebode togirwanyisa kati sali ajjalwawo olwala bwe kiba kikulu naye naabeera laki naye sali akwata wano endowooza yakaweza alinga 52 53 myekana ne segawa around awo bwe wati ne myaka gyegyo kale myaka kati awo egirenje eyo erimu John Segawa rasali aze sinatuukayo gundi ragadi naye ali awo mwala tonatuukayo oliwa 53 mingi sebo sinatuukayo
Tonakwata wano. Ffe tuli mabujje. Mbula kalevu ziri eziwedde. Okiwulidde by blaza. Ate bwe weetumiikiriza ennyo nti natuuka dda omusajja omanyi every day you grow you get closer to your death day. Kituufu. Kaakati bw'ogaa nti nze nkuze nnyo ndiyinza okuba Mukama agamba okome ku 40 54 bw'ogaa nti oli 53 oba towedde oba owedde Mungu aba alaba. Mungu agamba kasita oyo agadde kutuuka mangu. Kale, the big story. Yes. The big story is David Lutalo. David Lutalo abayimbi mukunja atasera sijana abayimbi. Mukunja atasera yamuguddeko Lutalo. Yamupatanye. Mpulira ne Lutalo simanyi lwaki naye Lutalo bamuleke. Ngade tabira mu ntalo musajja oyo. Yegendeza nnyo butaba mu musasageza abaki. Kadi Lutalo yagenda n'ateekayo live. On the other side, mukunja atasera abera musasagi every day. So by default nze mbera ku side ya Lutalo. Ogenda wagira Lutalo. Lutalo gwegenda okuwagira kuba simulaba nko mu ntalo zino. Mukunja atasera juzi akagenda kwa Isma Mijago. Olwo terunamala kukakana kati atakutte rupya. Mbu yateeza industry. Agitereeza atya. Mu bano be bagyonoona. Waba agyonoona batya. N'ate ye Lutalo agamba nti ono jasiba ayina erinnya lye yamuyise Muyaayu nti waliwo abali emabega basindika Muyaayu guno nga gwagamba asindika mbu asirise sinamutegeera bulungi abala bagamba nti agamba King Saha abala baga nti agamba Principal naye teyamwogedde yagamba ajja mwogera lulala agenda kudda yasanguze omuntu oyo atuma bano bamulinyirire byonna byava waliwe nawulira nti yakola live oba mu live n'aba nga yeekubira kkala nga bona ogamba nti banna abaagala okulanga ne Kasuku Live n'amba eno bweti yagamba abantu babadde beefuula bamaneja be bangi. In fact mu submission n'omwe yateekamu ne Nasa yaliko manager we Obidred nalabye ne Nasa avuddeyo nga naye mukaamu naye namulabye ayomba namulabye ayo naye bannaye n'ayomba bayawukana naye yagaye emyaka ena emabega kifuula utweyo nga yali nzibu nnyo kati ate sira lwaki yakomyewo bamwayawukana bannaye ebintu by'ensi waliwo enakolako ne Lutalo awo abaana nga baagala kunsika mu byenda abo kwe kwali oli omuvubuka eyakkuba Kaisaali waliwo yasiza yali ani omulala Anatoli oba owaayo ebintu byali awo abantu nga balwanira Lutalo naye newe Lutalo era abo abaana balina mwagala nnyo buli kisoboka yakibakolera n'abawa ennaku Lutalo yali agaba ennaku abamu kati bali Bulaaya Anko Ayo kyamulaba Anko Ayi ye bakyali bwe bati era Anko Ayi tomanyi nti Anko Ayi abantu bonna abaddako fubutukano okuva mu Daheyazi ye abagoberangako n'abarisiivinga n'eri oba bagolakola Daheyazi mu diaspora si kituufu naye wano batutwalako omuyimbi waffe kati basobola batwala abakubi wano kyali kiwedde ekituufu kyo kiri nti abantu baba baagala oba tebaagala music yafukamiramu okitegeera omuntu yenna nga anaakola music olina okusooka n'obeera ku drawing board n'okirowoozaako nnyo industry yakkakkanamu kuba kati obuzibu bwe tulina oluyimba oli alufulumya leero enkya nga luweddeko but of course there is also a generational shift kati bano abaana ba 2000 kati music ate mulala gwe bategeera kati ate ffe tutuuse eno nga naffe ebizibu bye tulina bingi aba 90s 80s ng'ebizibu bye tulina bingi kati omuntu gwe bazaala mu 1990 kati 90 to 99 saawa eno bagenda mu myaka bali mu myaka 3 ne kaapu yaakwo naye ebizibu bye balinako obubeezi alternative ze banoonya abantu baba baagala omanya nti ensi ekyuse lwakuba nti abantu abamu tebaagala kukkiriza ensi ekyuse omanyi nti twabeerako wano mu Kampala nga tulina ebifo ebisanyukirwamu just okuva kati kankubalire okuva ku KPC okuva ku KPC nojja
aha Fido Dido no Keno waggulu nojja straight awo kati Victoria Tavern webale wali waggulu ba Mozero babiranga high table aha novaawo Deviate wali emmanga Deviate wali wansi kati wano bosigala wano ku kizimbe kya studio awo nga tunakituukako waliwo swe ojjukira club swe yali yarajivu va ku swe sigala ng'okutta oluguudo olwo wansi awo waliwo kati kasino waliwo ebbale yaliwawo wakati wa Nkuruma ne Nasa waliwo ne gye bayita Canaan Restaurant eri ku Uganda House nga tonanatuuka ku Uganda House twalinako ko Mateos ne yali Mateos ndowooza eri wali yali Debonaires eri pizza ya wali yali Debonaires kati nga tulina Mateos Mateos atamanyi Mateos we wali Javas yo gye bagamba eri opposite eri Parliamentary Avenue Mateos yafuuka Javas waggulu kati waggulu ne wansi Javas nedda waggulu Javas oba wansi kisimanyi waggulu wa musajja wange Momo MC we yalinga akubira nyongera mukaawo sebo kati tufuutukaawo tudde ku ye 9 degrees yali waawo boba ku 9 degrees amnesia wansi waggulu rouge awuga wakola ekiro kati tukolaga lwazi Kampala road Jinja road bovaawo awo nojja n'okwata Centenary Park awo yonna eyo yonna yalimu FNDs kino ekifo kyali kyamaanyi nga kirina ne waggulu nga kiri ku luguudo eno kusaidi omwo mu Centenary Park bali bakiyita awali swimming pool bagiyita we twakolera meeting za ssali bali bakiyita Epman yali akuba we bagiyitanga batya erinnya linvudde kati then nodda ne kana akafo kaba muhanji Lafters kati awo Centenary Park giveeko jangu osokere ku Angenois gye bayita governor kati governor oba wakagimalako bw'oyambuka siriki bodda wali T1 okitegedde kati awo n'olyoka weeyongerayo bw'okwata bugoloobi walingayo Virgin Island ojjukire ya Innocent nga tannajja wano ne Sali ne Darius kati example eyo ngirese giraga abantu nti waliwo abantu bangi abalaba kati ebifo tebabirabako n'ebyo ebifo bibaddewo as recent as 2015 16 17 nga weebiri bikwata ne tubeerako ko wano Ntinda ng'eyina ebifo Rokatalina waliwo gye bayitanga the deep waliwo gimanyi bagimenyawo mu nsonda waliwo kano akafo ng'ogenda ku Baaba Gaike yali akoze kyali wa Bebaawo Gayo yawagira nnyo Bebe Cool n'amuwa ne night yawo okirira wano wansi ng'okirira awo wansi baali bakayita batya then ono yennyini yali owa high table era yali yakola awo wali waggulu kafulaati Airtel weeri Airtel eri wansi bakayitanga batyako otulese kale sebo okitegedde awo n'okola ki kafulaati awo waggulu baali bakayita kafo baali bakayita batya awo waaliwo obufo nga bungi Ntinda ng'akwata bw'oba okkirira booti nga dda ku Ministers Village awo nga waliwo obufo nga buna oldtimers ndowooza yekyaliwo yo kati omuntu yenna yena gwengezaako okunnyonnyola ebintu ebyo njagala mmulaga nga tonnayogera nti abayimbi bagudde oba music agudde which we can't rule out olina omanya nti buli kimu entertainment kigudde ekyuse okitegedde times have changed twabeerako ko wano nga okuva Febu ndowooza kamiliyoni yekka yali akola mu January yali yeeyapatana January ndowooza tuwagizeeyo public holiday ya NRM eyo nga ye we yeepatana kati ndowooza Lutalo n'ajjawo namuyingiramu oba n'essaha naye najja n'ayingira n'akolawo kawo naye nga kamili yali yeepatana naye ng'okuva around March after Easter March April from there paka first weekend ya December nga wabeerawo bivulu kati tebikyawe kamili nabye nekiya kyongeddeyo December nga abayimbi nga bakola ebivulu ate kati va ku bino byola nti omuyimbi yakoze Serena n'akomaawo abayimbi bakolanga ebivulu ng'akwata Friday Saturday Sunday
Bamala okuba Africana n'agenda waliwo emukono kati bwava emukono waliwo ekifo ekyalinga eno egundi eno Wakiso eno nga ku district yawo eri bagitanga big zone waliwo abagendanga ku big zone naawe bwe baali nga abanafunafu nga tebannaba kunyweza nnyo waliwo ekifo kiri eno Wakiso nga ku district saidi zawo Nansana munda nkyerabira China ng'ekisaawe it's a recreation center kiri eyo Kavumba recreation center then abalala nga bagenda Entebbe baba tagenze ku beach waliwo akafo kali awo olaba wano ku bitaala ebitaala wano nga kino kidde eri ku Lukindo wa akafo kali nga munda awo capital nena bwe baali bakayita nenga kajjuza nkatuuza abantu nga 8 abantu b'Entebbe bonna bonna ko waliwo batukanga ku beach tebakyagenda nnyo ali akaliko ekisiisira yes senior biwe yali akubira kayina ekisiisira naye si weewo kano kayina gundi waggulu Ocean Wheels nedda akayitanga batya naye kati nkugambye nti kati January kati tuli muki eno si March walabye ekivulu ne airport tunnamanya kivulu kiriyo kye balanga okitegedde so kati ate tubimanyi mu May balanzeeko kati bw'olaba omusajja yeekubira enduulu kale katugambe nti anoonya booking mutuufu ekitali kibi bw'oba olanga Mario what is the problem business ya entertainment yafukamira era nze Lutalo n'adde ku live nga mmugamba ne mugamba Lutalo wamma akantu kanywereze ddala naye ansanyusiza yafulumirizaawo akayimba n'agamba kati anti abaana b'opposition babadde batandise nti bo be baamukuba n'agwa okitegeera nga bamutaddemu awo embeera n'amanya but where do they get the joy jesitegeera basadist kuba kati nze kyendowooza omuntu waddembe okuwagira kyayagala okitegeera abaana abo nze banzija enviri ku mutwe ng'omuntu abadde afudde ne basala nti basanyuse nnyo ffe mu Buganda wano okufiirwa kintu kya nnaku nnyo tosobola kucelebratinga n'abaana bacelebratinga nti yafudde kati musajja wali industry etudde wansi afuna ngeri gya boostingamu income ye gwe ng'ojja nti ate tukumaze tukubye naye agambye tagenda balekera kuno naye agenda bambala era nze muwagira Lutalo lwanira bizinesi yo abantu baleme kulinnyako nnyo bwe batyo baaba abasajja babadde bakambwe nayinza naye kyeyakoze ekyo omanye abantu baffe bw'otasooka kunyiiga n'obalaga nti bannaye saagalira kimala tebaweweera kati kyeyakoze ekyo kyekiba kyetaagisa abawemukire abaviireyo Daudi Lutalo ne bali bewagambye abakulu abeekwesemeka bo bamuliseemu tubategere nti yempisa yaabwe kwekwe kamabega w'abantu nga bakonjera abantu gatuwa amannya agaleete tumanye nti ono wambwa alinga Naamala Naamala yeddira neddira embwa Dola Naamala akyaliyo ku Bukedde bamuze eri awalala sikyamulaba nnyo ani wano mu entertainment wano mu Lugambo bamugjawo yalinga akeera bukeezi nga yagitandika bamuza mu crime watch eri alina ekigobero ye Sergeant Kigobero oli otya aliwo yadda ngamba waliwo olitayima gwe nasanze nangamba Kasuku omwana n'atuvuma nti tuludde ku zireediyo ne mugamba muganda wange banyiivu nnyo ku mbeera eyo jangu mu kantu tukole abantu banyiivu otandika obbaga nti oluddewo nnyo tebagala bagamako nti baluddewo bantu bebaleka buli omu anti kati ne bwolwawo ne bwovaawo olina okusigala ng'okyali butereevu kakati gwemuga nti vaawo olinga mwegalekerawo okulya fa kati ate oyima eno ku mikutu oweereza boosi eri omuga nti owaayo bano abakadde bajjeewo waliwo yagenda mu jazibiri jjajja awo yayitira awo mutwe muzeeyi
abantu abakulu balwisizaawo nnyo tulina abaana abato ng'ate gy'alina okujja ssente wa facilitation muntu mukulu tebamuwa simanyi naye banga nti ebibuuzo byatambula awo bamubuuza what were you saying naye kyensuubira eno kabineti ya pulezidenti eddako ajja balonda abato naye nekira baleme kuloza nti buto bwe bukuwa ekivu competence and qualifications kintu kikulu si myaka gyokka ebitabo birina obusobozi obulina era omusajja yajja tuko vetting bwati tolanga parliament nga bawadde omuntu vetting ne mukasuka ettale namuga tojja kusobola nze kintu ky'emyaka ng'okiyimiriddemu saagala nnyo bantu bakozesa kintu kya myaka kuba bantu bali experienced gwe nga wano minzaani yo saidi ene wewuka myaka gyokka gy'olina yene wewuka eri bweti noddire ku musajja gumite omukuba mbu yakaddi ate nga olina ne taatawo lwaki taatawo tomutta oba abakadde baakutamu nga taata wakyali mulamu akaga taata mulamu naye mukadde naye gwe oli kuba n'abalambu bakaddiye sooka ojjewo taata otumanyi ti gwe abakadde baakutamira ddala tujja baviirayo nnyo mbeera yakunafuya abantu kati gwe omukadde oyogera kife tuli bito ekintu ky'emyaka kikutabula abaana batambuzayo mulala batuli bito naye nga emitwe mikalu mizibu tuli bito tategeera yatambuza kimu myaka kati tujagira bwe tutwewunga naye akaddi sumbusa nungi ngenda gira linda mmala okukolera abantu wano kubanga kati abantu bakolera ki tuli ku story tunyumya story tubadde ku buto emyaka emito abaana kyekyabi tuli bito kisaziza emyaka oli gaya mugundi mutabanesi Katonda amuyise ng'ali myaka agitema buli mwaka ndi 27 waliwo kyaliwa ndi 27 omwana ayingidde emyaka 10 ndi 27 omwana ayingidde 15 nemwe kati wegendereza mu myaka mitono nagenda kukula akuyise n'agita afuuke taatawo n'agita naye adyana mu 5 yagisumulula lumu yagita lumu waladdayi ebintu si byange abantu batiya emyaka mukasa batiira ddala emyaka naye nze oli yannyonnyola ekireeta obuzibu minzaani sayidi emu ebeerayo emyaka sayidi endala achievement bwe bate balansi omuntu emyaka agisalira ddala mangu n'amaanyi bitabo tolinaawo achievement tewali oga nze ndi muto naye gwe bw'obeera ng'olina emyaka 5 leero nga gwe nanyini Hamu Towers oyinza okutya okyogera nti nina emyaka 5 tosobola because kito kibalance era asitolaba nga oli asikamu oya minzaani ekozeemu bwe yeekubidde emyaka yeekubidde nnyo ku myaka eno eri waggulu sayidi bya byenkozeewo tewali wadde nalabye Saha ng'ayogera ne APAS nga Saha agamba yo olutalo lwonna alusuubula ne bamubuuza ngusuubululire lwani n'agamba olwa Kenzo alabika Saha ne Kenzo ndoza tebalima kambugu bo tebalima kambugu kuva dda ate bwe yagenda mu federation ne bamumma ebifu ane ngumi yanyookawo tewategeera awo ndooza obusungu bwasigala ku mutima kati obuzibu bwa APAS ne gundi buliki ne Kenzo baŋŋamba nti waliwo post Kenzo gye yakoze ndooza APAS n'atagitwala mu buntu naye ate APAS mu kuddamu wakozesa oluzungu lungi ebintu by'okulunga oluzungu olukwafu oluusi tubula tuva ku mulamwa yamuze mu luzungu I'm better than that kati kakana kali agala bateekamu ssente za bato ani nani Kenzo ne APAS era n'ennyimba batandise kati APAS waba ayingira ne gundi tuli babyalota enemy tuli ku bigere biki bwe bagala ayingire nalwo oli ayingire katwogere nakolera music anyooke naye bate eri viable nange nalabye ngo bate bakipise bupiso nendowooza oba tekibanga ate waliwo bizinesi gye bayiiyaawo abantu babeera mu bizinesi
Fetwa tuloga. Kankolage message yino wano. Kazora yampereza message. Kazora naye yafusa nti bro. Tawewera. Najirabye ne njirekawo. Neruli yagamba mbo yampereza message samuddamu. JK. Uno. Waliwo mbo yamwereza message. Hello Kazora, I hope you're doing well, my brother. I've been following the situation between you and Kasuku, and I believe this is something that can be turned into a powerful and positive opportunity for both you and for Uganda as all. At Soft Ground Wrestling, we could pitch an angle and organize biggest event of the year, Madmania, Sunday, April 26th in Mukono. I would like to officially invite you to be part of a special featured match. Kasuku versus Kazola grudging match at Madmania. This will not just be entertainment, it will be a historic Ugandan showdown that brings massive attention, media coverage, and fan engagement. Yeah? Nambuza, are you ready? Anyizo mudamu. Tetula kudira omuntu recipient of obumbi butano. Tumuteke mwani Madmania. Muguraji badge. Madmania. Baga okukuba bakutte bumwe butano bugende. Baba bufune. Kuba de bamwagala baga matboy basano bufuna. Kazola tewali agenda kujja mu Madmania. Bera yo n'abantu. Lwacha abisa mukono. Tubisa wali kwesefu sentebe. But protection weri. Weba kone chimunga bakujjayo. Akutwale ya mukyalo. Olwa gongo lake ngumi yemu. Gwe okanyuga tawule enjeru tibada ekikomyawo. Guwedde. Ngatuka obutano mbo. Kazura kasente kakamutwala. Ayiya buli kimu. Akayiya. Esanyalaza alyagala. Naye abaana buli watuuka nga bagajjako. Seba yagala Madmania. Agenda Madmania. Ndoza akantu kamusiiye. Ati yakubako ebikonde luli ne Shakibu. Ndoza n'akolera ementality y'ebikonde n'emuyingira. Ati eno avenue. Shakibu yali amusse. Naye ndoza yagamba mwamwogera mbu teyamukuba bulungi. Naye musajja waffe ye Barista Timo alina fight ne nani? Ne Shakibu. Wiki ejja, si wiki ejja ku Easter weekend. Barista Timo simuwa magezi kola bintu ebyo. Bakubiraawo. Notaddayo mu bwa Barista. Ate nga Barista Timo tulina okwesanga e London. Ate kati anaso. Bye tuzunga. Abajja kwaba akamukuba ate anaasoza kuba n'oluba talina. Nga lwayulika. Mwana kubale lukiika. Naye jokes aside, that Barista Timo guy. Singa asalawo nadde e Kampala wano. N'afokasinga ku kantu. Alina gundi potential. Ayinza otubeera obubi. Namulaba we twali e Bungereza eyo. Ye mwennyini akwata kamera. Ate ye mwennyini n'interviewinga. Ate ye mwennyini n'abusalaasala mangu awo. Akosa selfie-stick. Agikwatira na interviewing lino. Ayina jimbo gy'akwata. Ye n'akukwasa mic. Oba oluusi afuna omuntu anaamukwata. And that is exactly how I started one. Natandika mbasanga mutudde ngenda kukwata Mukasa nenga nti mutyaba tukwate mu wane eddakiika 2. Ogikwata bw'otyo wane mukufuuyirira. Nomugula ecupa kya soda. Nakigabanga. Sha nga kuwa ka thank you ndwawo. Gwe wayigiriza Bati. Abati ye mugumu kuvadda. Mugumu kuvadda. So but I think he's doing a great job. Rakwant kateri gye babeera eri content si mungi nnyo naye ne wana avumye abantu akantu kayinza omutabukako. Bayinza omuboola. Abantu baffe bamanyi kati abayimbi ennaku zino fitina gye bayina ku ba content creator. Kalino ffe eno kalekaleko naye ku ba TikToker. Fitina gye bayina ku ba TikToker anti kati aba TikTok kati bonawona abantu bali ku internet abasinga oli bakolamu erinnya ekitole kitambula ogenda nga alanzera Bonita. Mbalaba. Kati omuyimbi najjanga amuwerekera. Ye fitina kati eri awo. Ne kati gogenda kola kya ku Luseke Nyamunyamu y'omwaka guno.
Luseke nyamnyamu y'omwaka guno Bereya yagitutte yonna. Anti omuyimbi yasuddewo ettalo tagenda kuddamu kuyimba. Ani? Alien Scheme. Ajja kuyimba Luseke yagambye yamaze takyaddamu n'ennyimba zonna muzitwalo bamwagala biki byonna. But you know, I feel sorry for Alien Scheme. Abantu batadde amaanyi mangi ku mwana oyo simanyi lwaki. Alabika bino ebyaliwo nawulira nti yakitegeera nti baali bamuteeka mu ntalo. Nange kye nawulira. Kati naweebuuza bafaaki naye. N'agamba byonna disbanded. Yagambye agenda kuddayo kanika piki. Gye yatandikira eri. Byonna biggwe kuba bye bimuwananya akabirekera yabaga tajja kulwawo nnyo enewe. Kati kaakite. Aye yakoze ebbaala ye wali ku Fango. Baaguliramu furniture luli nalaba. Mwana oyo bamutaddeko amaanyi mangi simanyi lwaki. Bamulwanyisizza baaba. I think bamusuubira okuba nti alina ekifaananyi kyajja okubeeramu. Kati ekifaananyi bw'akibeeramu ne basuubira nti alina sayidi gy'alina okubaako. Bw'ataabeera ku sayidi eyo. Oba kisoboka okuba nga baali baagala mukozesa. Nga balowooza anaabeera mmere kulya. Waliwo invisible hand lwakuba tewali agimanyi. Kati bagenda olaba nga musajja alemeddeko. Ebyo ne bibeera bwe bityo. Atumusabire kasita kirungi he has everything in check. Ate si musiru nnyo. Anti abala. Man. Naye ajja kukomawo around awo Apple nga gwaka atajja kujja ne hit. Njagala ne booking zonna tayagala temumuwa katakyagala. Atukube ekiyimba wano olyoka owulire circus. Anatwayo kapati. Kuba akalala. Yoyo mwale yayimba kapati yalagawa. Simanyi. Yali anyenya amabina. Alien yali amutaddeyo kati yalina okwesukulu. Yalina okusigala nga afulumya ezize. Naye ndowooza ate abawala amanyi oluusi babeera ate bagayaavumu. Anti kati ate n'ekirala. Abantu abamu balaabe bajjaga waaye kasita ndabiseeko kyendabiseeko kagende. Abasajja basabiriza. Abasajja babe bawala kati bayinza okuba baasaba omwana oyo. N'agamba maama n'amala kuggwerera. Era bw'olaba omuwala nga awangadde mu music. Ekitiibwa. Neriyani bye byamuddusa. Bamusaba. N'agamba Kasuku sijja sigaza ddoola. Kati awootira bawala nga Juliana. Juliana ye bamusaba. Ng'oli mulungi tayinza butamusaba. Naye ndowooza alina mekanizimu ye akibrushinga off. Kuba oli mulungi oyimba bulungi abasajja definitely balina okwesibako. Kati onomuwa ekitiibwa nti amazeewo ebbanga lyamazeewo ate ng'ali Rocky. Kati abawala abajja ennaku zino ate bo ekibatu kyafuuka ekibatu. Babawa n'emmotoka. Naye ne lwakuba kati ebyo ebintu by'okwegatta obiraba ekibirimu. Omuwala ajja n'abalaabalamu. Kubalaba is so expensive doing music. Kati omuwala yekka nga ye ateekamu akakadde kamu oba bubiri mu audio. N'ateeka $5,000,000 ekitini mu video si $7,000,000. Kati promotion byani agenda maliza nga oluyimba lutaddeko $1,000,000 aga. Alina otambula alina okulabika obulungi. Buli lwalaga make-up byani ebyo. Kaviiri njala. Kati bagwa mu bana abayaayo manyi mu Uganda waliwo abayaayo abatatya loosi. Agenda n'agwa mu muvubuka omuvubuka n'amukwatirira emyezi 6. Naye ng'ali ku budget amanyi. Ali ku budget. Bwe ziggwerawo nga nze ntuuse gyendaga. N'alyoka amuteeka mu video make-up. Kati agenda obbalaabalamu n'agamba owaayi. N'emmotoka. Bamanyi ofuna eza looni. Neno omubali mukambwe. Omubali teguzannya. Era waliwo nze abantu bemanya abagala tebaagala abaana baabwe babeere mu bintu bya music. Nga bayimbi. Yani yali ayinaga nti abaana ngundi nali njogera ne Sam Gombi ne Sophie. Ne bagamba balina advantage abantu tebaagalira ddala music. Era tebaagala babiyingire. Kuba frustration eri awo bw'oba otandika. Olowooza nti kijja kuba kyangu. Ebikono ne biroka bitandika kukuba. Ate olemezaamu ogenda ogira ng'oli myaka 5. Nja kweganga obudde obwonoonye naye nga tofunye. Tolina ky'ofunyeemu. Sebo muko. Tweyanziza sebo muko. Naye bakuzizza abaana. Abaana bakuze. Waliwo n'ali ku university. Waliwo n'eyamala. Balinayo n'eyamala n'agraduate nga tebaali balina ekifo kyabwe wano nga kugondi ku Bible House awo. Balinawo ekifo. Webafumbira chapati. Wakubira eŋŋana awo.
Kubanga undi balina restaurant yaabwe awo. Sofia ngamba Jenkins wankuba ku show ya kamiliyoni n'okuba. Nensirika naye tomanyi nti wannangira nafuna bantu bankwatibwa ekisa ne bampereza nga $5 banenga walabye nnyo capati ezayiseemu enkuba ne mwana otampaayo manti ate wankuba ne mwana nali nkulangira yandikuwaddeyo yagaana namukubamu naye yafuniramu ddala. Sister Sophie. Sister Sophie tukubuuzisa. Sister Sophie naye Hardstone on the rock. Yamenyekamu wano. Anyumya seke. Gombya yesse mugumu. Gombya bino byakulya mmere awo lunch. Tutwala awo monitor ngaawo. Mulya ne munywa. Nanti mmere monta yali ya 12. Naye tinga olina okwetopingirako. Anti kati wano already. Akutopingirako ebbiri ng'aziteekayo. Awo tekiraga nti omuntu muweeva. Sobola mukati monster amuga bbiri gisasule. N'agamba tewali buzibu. Enkeera ku Mande n'ampita gwe. Ayiso. Tokiddangamu ekyo ekintu mwana. Ali wakati mutwalo nga gumu. Ati bazibamu ku luseke lw'omutwalo. N'agamba gwe Isaac tokiddangamu. Wakati Musa ali ku ky'omusajja wange. N'agamba ali side ze Kayunga eyo. Kayunga yalinayo essomero. Si farm. Yalinayo essomero. Banga yalinayo farm y'embwa. Sikimanyi ke dog farm. Simanyi kyambwa. Naye yali nga ayagala naye yali yakola ne restaurant. Ng'ayingidde n'ebya property. Anti ate bw'ogaziwa gundi rapid expansion. Ayina soma economies of scale. Beni nno baagumusuuzizza ogwa PID. Bamugobye. Why? Akyaliyo yo. Yavuddeyo. Ayina gwe yateekako amaanyi. Gwe yateekako amaanyi n'akozesa order from above. Okumaliza ng'ayingidde DC. Ye yamurekomendiza that show us the exit. Kati akaweddemu. Manga funa mu real time. Ate amagezi gemuwa teyesiba mu media. Bwe kiba kivudde awo kite kati yiya kirala. Kyenalengeza kugamba Bina Baby wali n'atanfuna bulungi. Ng'agenze wali ewa Balamu. Era naye baamuwummuza. Gyali akola. Bamuggyako bujja bukulu. Gyali akola simanyi kya bukulu naye gyali akola. Ekya PID baakimuggyako. Mpozi ng'asigala presenter just. Gyali akola. N'ate nze waliwo yangambye nti yali tayalinga from media. Ani? Bina byamutamye. N'akantu kano akannasaasira. Takakola nako kati. Yakowa ebyamawulire. Yabikoowa kati ate kati Bina Baby. Kati omuntu omutuufu gwe balina okuwa PID ku ddembe kati ye Bina. Ate bamukomyewo. Bamuwa obwa PID abeere mu management. Bagenda funayo abatoto. Kati yasamira muli. Ekyo kitegeeza kyoli mugeza kutambuza. Batuli bito bangi. Kyebakozesa okukuba abantu kyenagambye nga tutandika. Oje mwanyi ani omukyala ni Flavia. I'm only 22 years. Bina Baby, bring your CV. Agenda osoma wano. Ngakuliko emeka. Agenze mu nuupu. Naye waayi amawulire makambwe. Problem abantu balina osinga kye batamanyi business y'amawulire ekizibu kye yafunamu. Yatuuka at a time, and it's happening worldwide. Nti eri at a time where it's no longer just about the news. It has to make financial sense. Media house tesobola kusurvivinga ne beberanga esoma amawulire marungi biki abagakuŋŋaanya bajja kwagala ssente. Kati awo firimu we yava wokka. Abakuŋŋaanya bagala facilitation ayina okubaawo, ssente zirina okubaawo. You must locate who are the biggest advertisers. Awo kawe wabo. Oyinza oganti ngenda ku mulamwa gwakuwabula gavumenti buli kiseera. N'ate gavumenti bw'ekugyako obulango nga tokyakola. Era kati awo wali obuzibu. Kati ate social media etandise to eat into it. Era tuyinza omayiza nga tuzeeyo wali ku community radios. Ez'ebizinga Jackster kyalina. Ng'ekyo. Yakyakinawe Nakawa. Sirowooza. Nakawa yo nalabye bagigira bagistreamlininga. Ne wano kiraba agobya abatembeeyi. Tulaba wano wonna ku nguudo. Bukiyosiki bonna baabuggyemu kira yonna. N'omukazi wa Chapati wano. Yagenze. Yagenza gwe twali tugulangako Chapati. Naye badde manyi nti eno tetuli mu kibuga. Bano abaakira nabo bakimpulira. Anti kati ibi n'ebintu. Baatugambye
order kati za General Muhoozi. General Muhoozi yagambye tulina otandika okulongoosa ensi yaffe mbu. Erabike bulungi. Nalabako n'aba military police nga be bali ku traffic. Tobalabangako? Nali mbalabyeko. Nga be bali ku nguudo ku traffic. Ndoza aba taxi badde bajoganya aba traffic. Naye ekijja. Ne babateekako bano. Kuba bagambye ne border nazo. Tebasobola yingira June. Nga tebazitereezezza. Bakyayingira ekibuga nga bwe abalina taxi enkadde essaawa yonna. Waliwo yampiseeko wali ebunnamwayo ng'efuuwa omukka. Bwe kuyitako la mukka yo togiraba. N'ogamba bafumba ki? Ne mmanya kati eno tejja kumalako mwezi gujjawo. Ku nkola ya General Muhoozi ejja. Eyo tesobola kumalako awo. Bangambye mukambwe. Mbukati neyo bw'ogendeyo yonna yonna ggulu bagenze bagoba abantu ku nguudo. Nendoza bwekiba ndoza era tubale twetaagamu Iron Hand mu kutereeza ebintu wano. Nesinnakakko wansi eyo mu kibuga. Muzeeyi alabika ye ali soft abantu abakwata mpola. Ate nga aliwo abantu abetaawo okukwata n'amaanyi. Ya. Ekibuga kirina engeri gye kirina okubaamu. Kibeera ekibuga kati Rwanda yatuyisa dda sewo Rwanda eringa kyabulambuzi. Togipika nnyo. Nabiraba wali ku gundi oli gundi yagenda. Chikensi yagenda n'akwata obutaano. Weetaaga ogenzeeyo. Neyo erabika ye. Naye ate ekyewuunyisa mu byalo abantu tebali ku nguudo. Bwogera n'ovuga tojjukira luli nga tugenda eyo nayo n'amasindiwa. Abantu batundira mu maduuka. Mu maduuka munda. Naye bino biri wano mu kibuga. Just lwakuba ku maduuka ku lubalaza bazanyirako ludo. Baba kuba ludo n'omweso. Omweso guli up country awo ne. Ne kuba gwa zaalo bagwa kunyumirwamu. Ndoza bazanya kunyumirwamu. Omweso gwa zaalo ogumanyi. Si mwangu ssebo. Ate jukira mu kyalo teri liquid. Osobola ne busente obw'okuzanyisaamu ka. Kati n'oyo omwana gwenzizaako omulaba? Omumanyi? Simumanyi. Nja kuwa bwino we. Akola ng'ani? Ngenda kuwa bwino we katumalirize wano. Mbeerewo? Beerawo. Kigenda. Tulina okumala tukkirire wali wansi. Awo nkitegeera. Tukole ekijjobi. Nkitegeera. Wabi? Naye tugenda naye? Tujja genda naye. Ate gw'ojjo muzzaayo kuba eyo gy'obeera gy'abeera. Abeerawo. Obeera wa Kitende? Jodda? Basi. Nja muyisaawo agendeko ne ku biici alabe ajja kudda buzi. Abeerawo obudde nga buno akasana keememudde n'otagenda ku biici. Omutwala ku Siro. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita biblia mu detergent waliwo wanagambye embuunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange